Amawulire genkuleetedde gannaku nnyo nnyini ddala nga wabulayo ennaku mbale omukyala anogose n'afa ng'ali mu lugendo lwo olw'okubeera nga balamaga okutuuka e Namugongo. Ate omulambo gwe bookezza olw'ensonga yali mubbi nayo bitabudde abatuuze n'abasibe 5 bafunye accident ne bafa nga bali mu mikono gya gavumenti. Amannya eddoboozi bampitemusa SMX representing straight out SMX media. Ffe wano tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjayo tugikolera ekisinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ukaddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Gwewe na business gye wandyagadde tukulangire, ona product gy'otunda, ona services o providing eri bannayuganda, oba olina company gye wandyagadde okubeera ng'olanga. Wano ku SMX media tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira business yo osobole naawe okuganyulwa mu business yo. Wano ku SMX media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa akugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku namba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomereddwa ekuyamba. Ate akugamba takola ku nzikiriza ya Busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike n'amawulire ag'abasibe 5 abafudde babadde ku luguudo lwa Kampala Gulu ayiwenera nga bafiiridde ku kyalo kye bayita Kakinzi village. Ekyalo bakiyita Kakinzi awo we bafiiridde bafunye akabenje nera ku kino ekimotoka ky'abasibe kubaddeko abasibe abawerera ddala naye nga bo 5 bakonfamingiddwa nti nera bafiiriddewo on spot. Bo bafudde abasibe 5. Akabenje kano kabadde k'amaanyi kwe kivudde akabenje kano okubaawo information tennakubeera nga efuluma mu bulambulukufu bwago naye nga ge twakafuna ssaawa eno babasibe 5 bafiiriddewo on spot. Abasigadde bagendedde ku bisago, abalala babaddusiza mu malwaliro neera nga updates zonna esesingako kwawo tujja beera nga tuzikuwa. Oyinza okwebuuza abasibe abadde bakola ki oba kyonna kyekiri kubanga babeera ne activities makomera, oluusi babajja mu kkomera ogenda okulima, oluusi babajja mu kkomera okugenda okukola emirimu egy'enjawulo. Mukimanyi bulungi nnyo nti makomera ag'enjawulo abasibe bakola emirimu egy'enjawulo. Egimu babasasulako kasente, emirala tebabasasula kasente olw'ekyo ekibonerezo kye babeera bali mu kubeera nga basaavinga naye nga mawulire gannaku nnyo nnyini ddala. Gwe nawe naali n'omusibe mu kkomera gendayo osobola okubeera nga omukyalira okonfaminga nti oba atali omu ku bana 5 abafunye akabenje nga bali ku luguudo lw'e Kampala Gulu ayiwe. Eyo nga tuvuddeyo omukyalo w'emyaka 49 bambi anogose n'afa ng'ali mu lugendo lwe olw'okubeera nga alamaga oba ng'ali mu lugendo lwe olutukuvu okusinziira ku ddiini ki gy'obeera okkiririzaamu. Abasiraamu babeera ku lugendo lwabwe olutukuvu ogenda e Mecca bo bwe batyo bakikkiriza. Bano eno be Bakristaayo Bakatholiki abalamaga nabo babeera ku lugendo lwabwe olutukuvu. So simanyi bbanga kiri abadde atambulidde na kyalo ki gy'abadde ali mu kubeera ng'ava naye ng'amannya ategerekeseeko nga lya Jacqueline Alinaitwe ye mukyala anogose n'afa nga bali mu lugendo lw'okulamaga. Ng'okulamaga kubuzaayo nnaku ntono kutuuke, Mother's Day buzaayo nnaku ntono etuuke bambi mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye asiga mawulire agayinza okubeera nga gasanyusa. However, tomanya abantu ab'Oluganda ab'emikwano muyinza okugumira mu kikolwa nti kyabaddemu kikolwa kirungi okusinziira mu ddiini gy'abadde akkiririzaamu. Bangi bafiira mu loogi, bangi bafiira mu bubbi, bangi bafiira mu bintu ebitali bya muwendo nga kintu kya ddiini n'okusinziira ku ye n'eddiini gy'azikkiririzaamu. At least ogamba Mukama Katonda kasita amutidde oba amuyitidde mu lugendo oba mu kikolwa eky'eddiini kyabadde agezaako okubeera ng'atuukiriza okusinziira ku kukkiriza kwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abasinga nkimanyi mwalabye ka video kano nze kantiisizza olw'obusungu obwasusse okubeera nga buyolesebwa olw'omuntu nti kano akatambi oba ebifaananyi byoli mu kubeera ng'olaba ku screen bya musajja yafiiridde eno Kampala. Ne ku kyalo gye yali yava kigambibwa mbu yali omu ku kakoosi k'ababbi neera okugenda okuvaako ku kyalo bamala kuba omusajja ennyondo ku mutwe ne bamutwalako boda ye. However, engeri yali akodde ku kyalo okwo neera ng'abantu bamumanyi ono n'agamba ono yanzibye ate nga sigwe mulundi ogwali gusoose okubeera ng'erinnya lye libeera nnyo mu babbi. So n'addukayo ku kyalo n'ajja eno e Kampala. So baawulidde munne era yafudde ate neera ng'okufa kwe kwabaddemu okwekuusiza ku bubbi. We batyo ne bagenda okubeera ababbodaboda ne beekolamu omulimu ne bagenda we babadde bali mu kubeera nga bakungubagira. We batuusa awo keesi babadde bakagireeta mu bagenda omuzika ng'omulambo gukyali mu nnyumba ne basooka obusungu babumalira ku keesi ne bagikubwata ne bagimenyaamenya yonna neggwawo. Ekyo tekyabalobedde.
nkimanyi bulungi nnyo nti babadde olwedde beekozeemu akakoosi nga bangi ate nga n'abantu ku kyalo olwedde babadde bakimanyi nti nera ono yali mubbi omu ku baali batemula nga abantu nga babakuba amayinja webatu ne bagenda ne mu nnyumba omulambo gye babadde bagutadde ne bagukululayo ne baguleeta wano ne bamenyeddemenyedde keesi mwe babadde bagenda oguziika n'omulambo ne bagukumako ennaali n'omufaliso gwe babadde bagukalamiza munda ne bagugjayo ne bagukumako ennaali ekyo kye bayita obusungu ekyo kye bayita simanyi nakumanya kankome na wano I sign out.